Yongera ku ddobooza jjali. Koyi koyi. Damu. Koyi koyi. Kankubye ne keewaana. Obubonero busatu. Hajati. Ow'edduuka mugagga naye asula ku ttaka. Ensujju ono gw'oba wakabonero ani? Nakigudde. Hajati muwe bwino. Tuwulire ku bwino wa Hajati. Siwulira. Awo olwatuuka ng'omusajja awasa mukazi nga babeera mu maka gaabwe naye baakanda kulinda kufuna mwana ng'omwana tajja. Bwe kityo ekiseera ne kiyita kiwanvu ng'omukyala yeesimbye era ng'asiba lukende. Ekintu kino bombi kyabeewanisa nnyo emitima. Ekyavaamu kwe kugenda kuwanda babajje oluzaalo. Omusawo yabawa eddagala n'abagamba nti buli nkya okumala ennaku 9 bombi bagendanga mu lusuku awali omutula ogussizza entula ne banywera okumpi nagwo eddagala ly'oluzaalo lye yabawa nga bafukamidde ate nga bwe bamala okunywa ne bagumansira ku mazzi. Hajati tosogola omusima amala. Bakobonero 8. Genda. Kabwino kabadde kakalu kalungi nnyo. Wamma naani? Baba Vvaawo nakigudde? Nze mpogana nnyo. Kale nakigudde Jennifer mwannyinaze waliwo yayimba akayimba ako nti topapa kukola ki? Tokamanyi. Mumanyi biri ebya bambam. Kale koyi koyi. Gobbo ne gobbo. Segawa. Ekigere kyente kulwasa. Segawa muwa akabonero. Eky'ekkumi. Nina ennyumba yange teriiko luggi. Bakuwe obubonero 3 muwe bwino. Nakigudde waffe. Ne bwino twagala eddoboozi ekkangufu tuwulire. Atandise. Bwe baddayo eka nga bakola ng'omusawo bwe yabalagidde. Ennaku 9 bwe zaggwako. Eddoboozi. Ennaku 9 bwe zaggwako omukyala n'afuna olubuto. Emyezi 9 bwe gyawera n'asoma olubuto. Ogenda okukebera omwana nga wa bulenzi. Era babazadde ne basanyuka ne baddayo n'ew'omusawo okumwebaza. Omwana olwava ku mabeere ng'ate omukyala ameera olubuto olulala. Emyezi 9 ojja ku ggulu n'akubawo eggwalajjana. Abaana tebalwa ne basuumukira lugaba n'abawandako eddusu naye baali bawezezza emyaka 8. Olumu ne banyiiza nnyo kitaabwe kyava asumattuka ekigambo nti obwana buno nabwo bujje ku mitula. Bakuwa obubonero 6 tubadde tugenda kukusalako nno n'akalala. Tweyanze nga wootagalidde. Tugenze wa mukulu Segawa Joseph kale. Siye namba 3 eno? Yo. Kale. Mukulu Joseph nno erinnya eryo lya mutabani wange naye kale kankutwalaganye. Koyi koyi. Koyi koyi nziramu bulungi. Nina ekitabo kyange tewali yali akiwandiiseemu. Katiko. Wakalima. Semo eryoggulu. Kampuliroli. Sebago mazzi. Gobo akabonero. Akabonero kawennaaki. Segawa. Kozi Joseph liri walitidde ku bazito. Koyi koyi. Nina mukyala wange. Mulungi nnyo. Ayambala bulungi. Naye bwe yeesiba ekiwuzi tekiggwaayo. Busatu. Bakuwe bwino. Tandika bwino. Kitaabwe kyava asimatula ekigambo nti obwana buno nabwo obujje ku mitula tebutegeera bulungi. Kazzi akatambye era nga bwe bagamba nti kyeweetema olwadde bw'owona tokiwa.
obusungu bwamwerabiza omusawo kye yali abuutikidde. Abaana bwe baawulira ne babuuza nti kitaffe kiki? Amangu ago ne beesumulula kannakwanga era ne batandika okuyimba nga bagamba nti kitaffe otugambye otya? Nti tetwali baana twali ntula. Kitaffe otugambye bubi? Nti twali baana twali ntula. Kitaffe oyogedde otya? Nti twali baana twali ntula. Kitaffe otujooze kufa. Abaana bayimbanga bwe batyo nga bwe batambula nga bagenda mu lusuku, era nga n'ekitaabwe agenda abalaga entumbwe. Yagenda okulaba nga batolontokera ddala. Eyayonoonye bw'asanga nno bw'atuula. Kwe kuyita mukyala we n'amugamba nga n'amameme yenna gamukubagana nti owange, abaana bwe mbagambyeko ku bigambo by'entula, kaakati baabano bakoleezezza oluyimba. Era nga n'okugenda Mukulusegawa olw'okuba oli munene nnyo wano, obubonero katukuwe 6 olw'akayimba kali kooyimbye naye bwina akutagaddemukko nti kitaffe. Naye akayimba ako twakayimba ng'edda mu 38 nze wenakayimbira nga kitaffe agambye titwali baana twali ntula. Agambye atya? Tetwali baana twali ntula. Wamma mukulu kwagala Wanjisebo. siye gwe Yes. Juliet. Ekibuuzo eky'omwenda. Koyi Lya. essowaani ya maama esaanikidde ku ssowaani ya taata. Banzira musebo. Koyi Lya. essowaani ya maama esaanikidde ku ssowaani ya taata. Wakayiba kale yozo akasanikira ku kyo nedda aja tuteebayo naawe yabivuddemu. Eyensi neggulu, eggulu lye lisaanikiddeko, so kitegedde. Wamma kwagala kwe Wanjisebo. koyi Lya. gaali masane Entenzirugavu vamu amatanda. busatu bakuwe bwire. Mukyala we yajja nabugisi mufungize atunuulire ku baana baabwe nga bamubuuze naye nga bo bali ku lumu lwa kulya mu ndabbo na kutambula era nga tebakyasalikako musale. Mukozi wattu n'azikubamu makiikakiika. Ettuufu libawala akatale k'emmese kali Busoga. Yalowooza ku by'okudduka agende ew'omusawo eyabalaza oluzaalo nga gajja atunule ku bba ng'atunula biriroliro enkoko emaamira byetunuulira enkoto. Bombi kye baakola kwe kugenda nga balondoola abaana mu lusuku gye baali balaga. Bagenda nga babayita bakomewo, naye kuno kwali kuwandagga ng'ayoya ebikongo. Abaana baali tebakyatembeka. Bakuwa omuliro 7 titukusale nnyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko omulungi awuliriza bwetyo bwe tugenze mu mbeera efaanagana bweti Akabbiinkano bwe kabadde. Tubadde ne Sigawa Joseph, Bukirwa Sadia, kwagala kwe Juliet ne Nakivudde Jennifer, okutwagalako babiri abagenda mu kasasambula bbwa. Terunaggwa olw'Akabbiinkano tukamalira mbiriizi mu kisaawe. Ab'embiriizi tujja mu kisaawe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu singa tiwaabeewo nkyukakyuka yonna. Kale naye olunaku olw'ekya tujja kwagala Seruwo Peter, Isaac Newton, Kikabi Ivan, St. Pokyanukuzi, Wapi Ashadu, Wazaayirwa Africa with Love, ne Ziwalo Zias St. Peregrine Secondary School. Ku lunaku olwokuna tufune Eddembe Ibrahim wa Isaac Newton, Segirinya Ali Kings High, Waswan Paulson Exodus High, Muwonge George Kyotera Parents. Ku lunaku olwokutaano tugenda kufuna Sekanja Kachirisi Notre Dame, tufune Kadiba Nyansi Kirumba Secondary, Nabinyansi Regina St. Peregrine SS, ne Mulira Ibrahim Kalisizo Seed Secondary School.
nenga daniyo bwacha manya kigemuzi bwacha ali mu kugattamu nchaina ide kikabiri mpa ku simu njagalo ite ku noti 7529 895 ne noti 785 517 228 obaka lero toweereza atebeera mufunda nnyo oyogere bwogezi ku Akabbiinkano tulyoke tufune ekigemuzi nga amaze okwetereza bulungi ate tulyoke tulangirire omuwanguzi w'olwaleero. Alo sebo wagidde segawa kale baba tweyanziza. Alo wangi mwebale kuwuliriza ani ono bodyguard wani Sarongo Supabija ina bodyguard. Tugende ku Akabbiinkano. Tugende ku Akabbiinkano. Nawe no sanyukamu. Kale tweyanzenge. Alo wangi mwebale kuwuliriza ani ono ekaya bwe balungi olutindo olwo lwekatonga balukakalabya lunaatera okugwa lutuleera tuddemu tuyitewo ffe abatuleera Akabbiinkano. Amiina tweyanziza. Alo kwoli kumpewo mpulira bibyo engala byewulira ngalo bali batya beeyo Amiina. Kituufu. Kale tweyanze mukyala Magyawo ku Lukunda Akedi webale kubeera kate gwoli ku mukutu eri guli mukwanira wala gyoli tweyanze mpayo omuyeka. Alo why gwe kwenkomeyeko mwebale kuwuliriza ani ono ab'ebigadde balungi mukiikiriddwa nno bulungi kale tunabiwulira tweyanze nga omulungi awuliriza wamma mwana gwe kwagala kwetumirayo abantu babiri tumirako director waffe mukulu muhwezi asa n'abayizi bonna ne staafu yonna tweyanziza hajja titumirira awo tovaawo wooli awo tumirako bazadde bange director kyotera parents n'omusomesa wange olw'Oluganda kusa staafu bayizi bakyotera parents mwenna tumira omufumbi oyo omufumbi omutumu ani mwami Katongo Katongole omuzukulu wago jika mukulu Joseph yimirira awo bajja kuwulira. Tumirako bayizi bannange ku Kikungwe Senior Secondary School on level nentumirako omufumbi Hassan Yankose Sako ne mukulu Oscar nensembyayo ab'okukyalo namwe nnaali eyo ng'owagira Sega Joseph. Kale tweyanziza wamma naaki tumirako tata wange Kanyamajjumba Alasiyansi ne HM Kalema Savio ne HM Kamya Joseph Dekirute n'omufumbi Dakina n'abantu b'e Kasogaga enkyakuwe ne Kakirimu omufumbi oyo tweyanzege omulungi awuliriza kaakati nno tugenze ndowooza kigemuzi wange amaze okwetereza obulungi ennyo kaakati mukadde kano tugenda kufuna abo abagenda okwesogga ku mutendera gw'akasasambula bwa aba ne bwe muba mukola mutatwagala kaaba nakigudde ne bona otunuulira otya aba betutwala kaakati wamma
Neyanziza nnyo tubadde ne Nakigudde Jennifer okuva ku St. Jane Mary Muzeeyi Bigada okwatula yafunyewo busatu obuwangwa n'afunamu busatu bwino n'afunamu 6 ebirondeddwa n'alondayo 2 ebikokyo yafunyewo busatu omugatte gwa bubonero buli 17 Bukirwa Shadia engero yafunyewo 6 obuwangwa n'afunamu busatu bwino n'afunawo 8 ebirondeddwa alonzeyo 2 ate ebikokyo n'afunawo busatu omugatte gwa bubonero buli 22 Segawa Joseph engero yafunyewo 6 obuwangwa n'afunawo 6 bwino n'afunawo 6 n'alondayo busatu ebikokyo n'afunawo busatu omugatte gwa bubonero 24 Nekwagala kwe Juliet okuva ku Malongo Baptist engero yafunyewo 9 obuwangwa n'afunawo 6 bwino afunyewo 7 ebirondeddwa yalonzeyo busatu ate ebikokyo n'afunawo busatu omugatte gwa bubonero buli 28 tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero Segawa Joseph okuva ku St. Luke Kirumba SS Nekwagala kwe Juliet okuva ku Malongo Baptist n'obubonero 28 ate Segawa n'afuna 24 tweyanze ngesegawa wa Kikungo si kyekikyo ka musituke bannaye tweyozeyoze tweyanziza nnyo tweyanze ng'omulungi awuliriza Akabbiinkano wekatebwe kagenze abayizi babiri tumaze okubafuna ye Segawa Joseph beegase ku Kasule Joseph owa Kabwoko ne Nakaze Florence owa Malongo Baptist kati ate owa Malongo Baptist yeegaseeko ne kwagala kwe Juliet tweyanziza nnyo tweyanzeege endawula sooka